Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Sofia. Wanji mwami kadi. Je baliko. Ale sebo nawe je baliko. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwebutyo. Obweddo ninze nga mbaga. Obweddo akulize bannange. Emberega. N'ekintu ekindi ku mutima mwami. Kiki? Mwami kadi Nyanyazaalawa. Nyanyazaalawa ng'afuukidde kibawalula. Afuusa atya? Afuuse ekiteega. Mwami kadi maze n'omwami wange ly'aseekaano. Kati tanaana kubambaga nti oba kyo. Naye mwami kadi Nyanyazaalawa ng'afuukidde ekizibu. Kiki? Omukazi tanjagala, omukazi asojja. Mwana wange yantwala ku lunnyo ngamba tugende tulabe ku ki ku maama. Nga tutuukayo omukazi teyanjagalirawo okufa n'oyo. Asojja okufaako bufuuka. Mwami kadi nekisinze okunnuma. N'okugambako wakiri ontaasa. Asansa apangira bbanga abakazi. Apangira bbawo abakazi? Bani mwami kadi amazina mpya gampita. Nedda gwani abigamba nti amupangira abakazi? Wange yazina ngamba mama atandise okumpangira abakazi. Ate bange tabyagala naye yangambye mama nga atandise okumpangira abakyala ngamba mbueko biki ate tasaamuddamu kuba ye maama we. Batasobola kumudda mu kituufu. Kakati Sofia, kiti kyatwagaza. Oba olina kye wamukola nazaalawe nga ensonga lwaki takwagala? Namukola mwami kadi sina. Olina kye wamukola? Era tunamukola gyefuza tanjagala naye ate ekyokupangira bbanga abakazi kimazeeko emirembe. Nkitegeera kakati ekirala. Toyinaayo balamu bo oba baganda babbaawo bw'osobola kwogerako nabo ku nsonga eyo? Yebali naye maama. Mukazi amazeeko emirembe simanyi kumanya. Akumazeeko emirembe? Kati oyagala tukuyambe kwogera naye? Yogerako naye fenna gye nakuweereza yogerako naye aneesuluwe atesuluwe. Kati anopangira bba wange abakyala. Abamupangira kati baawe yagamba nti kimuyisa bubi oba naye abaagala? Kimuyisa bubi tagaana ate talina kyokukola kuba oli maama we. Maama we. Tokaaba kijja kuggwa. Kinsusaako omukazi emirembe bano oba mukolere ki? Tolina kyosobola mukolera bw'abanga anti baawo omwagala. Mwagala nnyo. Kati gw'olina kanya kufumbira balo. Muyitaani omukyala? Omuyita mwami mukyala Namboozi. Mukyala Namboozi. Tokaaba nno. Kale kamukubireko tulabe. Aneesonyiwe tadamupangira abakazi. Kale kankube. Hello. Nkulamusiza maama. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi mpozi obubonaani. Be bampita Kadima njolako mukyala Nambooze. Maama nze Kadima ndi ku biiti wano wenkubidde. Biiti ku radio ene yaffe? Ye ku radio maama. Nga neesimye okuba kumpe obadde ogamba otya mwana wange? Kakati maama. Ekinkubisizza kya mukamwana wo. Kamwana wange nga nina bangi. Mukamwana wo ye Sofia. Sofia atuganye nti ye Sofia. Sofia Mukabosco. Ndowooza yoyo Sofia Mukabosco. Otoba kukubidde nga kugamba atya? Kakati obuzibu obuliwo maama. Enkolagana eno mu nsi yeetaagisanga mukolagana n'omuntu. Sofia atunnyonnyodde atugambye nti tewali nkolagana wakati wo naye ate era sigenda yadde akatono ate sirigifuna. Naye anti maama kukwatagana era kye kitukubisizza essimu. Ku nsonga kiba kinkwatagana naye. Ensonga y'okukwatagana naye. Akubuulidde ebizibu bye omanyi ye byakola? Nedda simanyi byakola naye njagala. Mugamba akubuulire byakola otyo kati yakugambye atya? Mbadde njagala tuteekewo enkwatagana wakati wo naye. Anti era obuzibu buva ku ye nze simulinaako buzibu. Obuzibu ki? Obuzibu buva ku ye butya? Oyo okimanyi oyo omwana oyo omwobuwala nti yalemera ku mpeke. Omwana wange akadde akaana ku nsi omukazi yalemera ku mpeke oyo. Nze oyo muyite mukamwana alemedde okumpa omuzi. Omwana wange amulemesezza okugenda gye yandizadde amwezinzeemu. Maama. Oyo omukazi gw'olaba taloga bitooke bye bigwa. Maama mukyala Nambooze. Wanjise. Nsaba tukwate mpola mpola. Nedda. Anti kakati. Kubaggwe kakati akugambye byayagala owulire. Takubuulidde kituufu nsobize we ziri. Anti kakati. Oyo gw'olaba yaloga omwana wange yamulekamu kasala kkubo. Omwana wange ne baba batambula mu kuba tambula etalinnali. Omanyi nti omwana wange yajja ewange ekiro okundaba bwe yazuukuka okumpita nampita Sofia. Nesimanyi. Dogo nabaki ebyo Kadima.
siddogo kwagalana kwagala omukwano kikakyo omukwano guyinza mukazi omwagala otya atakuzaalidde mwana ku nsi kuno nkadde wenga sireze ku muzzukulu teebereza musinga mwana wo ng'omulaba akadde lwayingira myaka 3 gigenda mwana takuzaaliranga ku mwana okola ki kyokka omukazi amwezinze mufo ky'okumulekera abalala banamuzaalira bituukayo wo bingi ku nsi naye kati ate lwaki temugezaako kulaba nga asobola okuzaala n'otamukwanira balala kuba okumukwanira abalala mutabani wo kyekisinga obubi kuba njagala mukamwana nze njagala muzzukulu njagala muzzukulu njagala kubuusa ku muzzukulu kyova olaba omwana wange munanyiza abakazi abalala banamuzaalira naye era oyo yamulogo yamulekamu kasala kubo ne bwafuna abalala era addukayo kiro konna akakazi kalogo nabwokatunuulira okalabyeko ku maaso kazaawo nedda sitazze wano naawe bwona akalaba ku maaso ojja kulaba nti katunula ddogo ine maama gwe atali mulogo eddogo oba waliraba otya nti atunula ddogo emyaka ejanga ogimanyi bashanimba nze olowooza ku nsi kuno nakyo simanyi mbadde simanyi byenda byobimanyi gwe ye kati akugambya mwami Kadima wangi oyo omukazi ajobojaki twogera bwogezi ajobojaki wowe yali asanzeko n'eddogo owaayo nonazaalawo Sofiya katusooke tuwulire Sofiya bwedda wali oyo omukazi musanje jemberaho tamanyi era omuntu oyagamba nti omukazi n'atundira amaka gaffe ayo byagamba mutumayanga mmira eddagala asimandi ku family planning onayinza amaka ga mutabani oyo yagambako ddi nti nno yine myaka gyolina ozaaliramu osiwala nani gwe ndizi ate batotosonyiwa ne bbawaakazigomutumiriranga abagenda kuva ku mutabani kikulume ali n'abakazi babikandi atagenda baagala kigenda kukuluma kikulune kikulugune kakazigo watutamaatama dadoliyazaane zetombuuza zetombuuza oyensangira abakazi watomusangira abakazi onayingira amaka nagambako nti nze zaala oba wamaka emyaka Sofiya mwami Kadima kazi ekintu ekindi ku mutima bulijjo kibadde kimumu Sofiya mumpulirizeeko maama tugenda mukyawa tagala busirusiru akazi kansirusiru kategeera nakutegeera bawanga abakazi okumanyanga omukazi kazaala kumanyanga tugirawo tewangambako nti ogenda kuzaala Sofiya banne nti yampewedde n'okuweewera wangisewo ye atuweewedde ki mbadde njaga akazi ako nkwatira bye sinawe nkaatulira naye nyingiraga amaka yangambako nti oyingira zino emyaka bwe bati wayitayo emyaka 2 zaala naye obukambe okozesezza bungi banne kamulangireko omukazi abadde asu kati oli mutunulako otya nga musisinkanye tunetulirako nga twesanze wa Mukama Katonda eggulu eyo tunetulirako tujja buli Mukama Katonda n'atuvunaana n'essaawa zino nga tukyali ku nsi talina kyaŋŋamba kale kasita munnange ogambye nti kikuvudde ku mutima mwani Kadima weebale kinvudde ku mutima akakozi kadde kandibbala banne wakuyo osanga bebayogera mbu okusanga Nyanza osanga amalaalo bali da mujja kukkanya nyabo ekyo nesitobola kukkanya nako akakazi tujja kwesonyiwa mutabani waako kale katugendeko mbawuliza tulabe mukwano tujja kubanga twongera okuwuliziganya katukusabire Kadima mayandi akukabogoza kamukigenzi ekinta buli kyomuziki ekisinga ebicamula bingi kale ebicamula bingi tutambulira awo ndooza olwakadde ndabanga akaweddeyo Sofiya has no manners Kadima Queen Jackie bwatugambye Sofiya talina mpisa yadde wangi ovuma otya nazaala we bigambo ebiyitirivu bwe biti ono timba tolaadi eri era omukazi mutuufu bamugobe abadde amwaddemu kye bayita sampling amanyaza leero yerekeramu akantu kuzaalira omwami ow'omusaali nze nkimanyi kabogoza nze nkitegeera kale Haji Kasula ogamba ki Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukwano we bali kutuweereza amanya nze Haji Kasula Rashid Ngambera Kabuwa naye mukamwana bambi watuusaawo tewandibadde walungi ensonga zonna yandibadde aziropa wa bbaawe n'atuusa obubaka eri maama naye kakati ate bbaawe bw'abanga ayagala nnyo maama we ate kigenda kumuviirako okukyawa omukyala kubanga ayambalidde maama we so nze mbadde musaba ensonga azirekere bbaawe oba oluusi azitegeeze ne taata ne ssezaalawo oba olyawo hajati wona zisigadde ndi Haji Kasule
Mwami Kadde mawe balatuweereza amannya Hajjati Namponye wano e Kabowa naye mukamwana alimba abadde tajja na ku leediyo engeri bbaawe gyali nti amwagala kati awo tannakyakoze wabula yonoonye bwonoonye ayano kule nnyina w'omulenzi ddala kituufu Mwami Kadima era bw'olaba mutabani we bawasiza omukazi emyaka gigenda Mwami Kadde bazadde mwana ng'omuzadde kikuluma era tovuma buvumi nazaala osala busazi magezi n'ozaala siganira Hajjati Namponye e Kabowa kale mwebale nnyo Hajjati ne Haji Kasule kabagoza lima kituufu kyayogera enzo olaba nze nyazaala nga yanvumako obwavu n'obukopi naye saamuddamu kigambo kyonna namuddiza buddiza muwalamu oyisizaawo layini tweba tulina kisusi etuuse gyeraga oba oyagala oba toyagala kale tugamba nti musule bulungi for now